Kyaddaaki omukulembeze w'eggwanga lya Congo President Joseph Kabila akirizza okuva ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino bw'atadde omukono ku ndagaano ey'okukkiriza okuva mu buyinza eyakoleddwa olunaku olw'eggulo. President Kabila okuteeka omukono ku nzikiriziganya eno kiddiridde abakulembeze b'eddiini nga bakulembeddwamu ekereziya mu ggwanga lya Congo okutegeka enteeseganya wakati wa gavumenti ya Kabila n'ab'oludda oluvuganya okutuuka ku nzikiriziganya n'ekigendererwa eky'okumalawo okulwanagana okubadde kweyongedde mu bitundu bya Congo eby'enjawulo nga kwekuusa ku Kabila okweremeza mu buyinza kyokka ng'ekisanja kye kyaggwako dda mu Desemba w'omwaka oguwedde. Abakulembeze b'oludda oluvuganya nga bali wamu n'ab'ekibiina kya President Kabila ekya People's Party for Reconstruction and Democracy batadde omukono ku ndagaano esuubirwamu President Kabila okutegeka okulonda kw'obwa President omwaka guno kw'atalina kwetabamu ng'era oluggwa alina kulekulira n'alekera oyo awangudde okutwala obwa Presidenti. Okusinziira ku ssemateeka wa Congo yalina okulonda omukulembeze omuggya mu Novemba w'omwaka oguwedde naye akakiiko k'ebyokulonda ne kagaana bwe keekwasa ensonga y'ebbula ly'ensimbi okusobola okutegeka okulonda kuno nga mu kino President Kabila yalonda abantu 74 mu gavumenti ey'enkyukakyuka n'alangirira ng'okulonda bwe kwongezeddwayo okutuuka mu mwaka gwa 2018. Kinajjukirwa nti President Kabila afuze Congo okumala emyaka 15 era ng'ekisanja kye kyaggwako mu Desemba w'omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 2 naye n'alemera mu buyinza nga kino kyaleetera bannansi okwekalakaasa nga mu kwekalakaasa kuno kufiiriddemu abantu abasukka mu 100. Mu buufu bwe bumu abakungu ba Russia 35 ababadde mu ggwanga lya Amerika basibyemu ebyanguwa ne badda okwabwa oluvannyuma lwa President Barack Obama okubafuumuula ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde. Bano okugobwa kyaddirira abakungu mu ggwanga lya Amerika okukizuula nga Russia bwe yeenyigira obutereevu mu kulonda kw'eggwanga eri Amerika okwaliwo mu Novemba w'omwaka oguwedde bwe yalumika kompyuta ezaali zikozesebwa mu kulonda n'ekigendererwa ekyokulaba nga Donald Trump awangula obwa pulezidenti. Abarussia bano basitulidde mu nnyonyi y'ekika kya Russia Airlines okuva mu kibuga Washington era nga bonna omugatte babadde bawera 96 nga bali wamu n'ab'amaka gaabwe. We twogerera baatuuse dda ku butaka e Russia mu kibuga Moscow n'engugu zaabwe oluvannyuma lw'essaawa 72 ezaabaweebwa President Barack Obama okwamuka Amerika okuggwako. Omukulembeze omulonde Donald Trump asuubizza nga bw'agenda okwongera okutunula mu nsonga zino ng'ayingidde mu ofiisi y'obwa pulezidenti mu mwezi guno ng'ennaku omwezi 2. Ye President wa Russia Vladimir Putin ategeezezza nga bw'atagenda kugoba abakungu ba Amerika mu ggwanga lya Russia wabula waakuteekawo essuula empya wakati wa Russia n'Amerika bunnambiro nga President omulonde Donald Trump amaze okukuba ebirayiro bye.